butereevu mu kaseera kano zize n'ensonga nga emu naye ng'erimu ensonga bbiri oba ebinyusi bibiri, era nga njagala okuba ttooki ku pulaani ya Museveni okufuga Uganda paka kufa, okukozesa n'okubeera nti ategekera mutabani we ne bazzukulu be okubeera nti ne bakalakata Uganda akizimbye atya era kiki kyali mu kuzimba. Ate munnange era tulabe engeri gye yaddamu Mao nti teboogerangako ku kigambo kya peaceful transition of power. Tebakyogerangako ekyo era takirina mu ndowooza ye kubanga akiraba nti ekyo si kyekikulu okuleka mpozi ebizibu ebirala ebya Africa kwegamba n'akijja wano mu Uganda n'akigaziyiza mu Africa. Naye nga sinnaba kubeera ndowooza nga ngenda ewala, sooka munnange osubscribinge ate onyige notification bell osobole okubeera ng'ofuna buli mboozi gye tuteekayo, kubanga abantu abamu ajja n'akugamba Uganda At-Large nze sikyakulaba. Nabagamba nti omwaka oguwedde 2024 y'ensonga lwaki mwawuliranga nga nkuba omulanga bannange muyambe mujjukira. Kale subscribing nyiga notification bell ke kade akali awo waggulu ka bbulaaka nyigako, kitegeeza nti tujja kuba butoola, ojja kuba omaze okubeera ng'oyingira butereevu mu mukutu ogwa Uganda At-Large nti buli kenteekayo akabaani nandongo oba kabaani ku ndongo. Kakati munnange ensonga zino si nnyangu yadde n'akamu, era nga bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Bannayuganda ebiseera ebisinga obungi tutera nnyo okujjumbira ebintu bingi nnyo omuli ebivvulu. Ffe tuli baddombolo ya ssolo nnyo, nalabako ne munnamawulire omu wano ku mukutu ogumu oba abeera mu Nigeria oba wa, naye nga agamba nti Uganda ensi gy'amanyi nti yo buli kaseera ebeera party time nga nti talabangayo bantu banyumirwa masanyu nga bannayuganda. Bwe tuba nga twasinga abakongo kitegeeza nti muganda wange awo nawo waliwo kwegamba engeri gye twebakamu omwebyo byebasa ndowooza mulaba eri Kongo n'amagye tebalina naki kugamba bali awo gavumenti ebaddewo yena buli kimu naye tesobola kukwasaganya nsonga. Waliwo n'omuntu omu ennaku ze yakomentinga komenti nagamba nti bannange oli yagamba nti bannayuganda n'abakongo be bantu be yali alabye abasiru, talabanko bantu basiru. Fakti bye yagamba talabanko bantu basiru nga bannayuganda n'abakongo. N'ensooka n'ensiriikirira bwe nti yateeka mu comment section ku mboozi ezimu ze nateekayo wano juzi, mboozi gye nakola ku Democratic Republic of Congo kwegamba nga atulaba nga abantu abatasobola kubeera nga twerwanako tulinga abakongo. Kale munnange ekyo tukoze tutya okirogera eddagala nga tumaze kumanya Museveni engeri gy'akozeemu gy'aluseemu ekintu kye era biki bye yeesigamyeko, olwo musobole okubeera nga mutegeera naddala abo abawagira be batategeera. Mukimanye bulungi nnyo nti ejje erya SFC eryo lya nkizo nnyo ku kulemeza Museveni mu buyinza, naye nga tetunaba kubeera nga tutunuulira ejje lino erya SFC. Katusooke tulabe engeri Museveni gye yayiwa amazzi ku nsonga ya Mao. Mao si ye muntu gwe twesiga kubanga naye ali compromised, bamuyitaayita mudda, virus yamulya, naye yayogera ku kintu ekya peaceful transition oba handover. Museveni naye n'akikomentingako. Kakati faawe wetuli biri ebisigadde tobinyingizaamu kuba tubadde nga tujja tubyogera, era saagala nnyo tukwatagane na bintu bingi nnyo mulundi gumu. Gwe bannayuganda onnyonnyola kino ate n'apayiringako ebintu ebirala bingi nnyo, okitegeera kati nakino ekisooka n'abeera nga takitegedde. Era Museveni wano wennyini naye kyakyogerako kwegamba yeefuula okuba nti nno tetunnategeera simanya bizibu byaffe ate twogera ku transition of power kwegamba naye awo watukola ki
wali kwegamba watu kati ne bannayuganda naffe tusoke tutegeere ebimu awo tusoke tugenda ate ku birala nga Museveni bw'agamba. Kakati Museveni bw'atyo ng'ategeeza nti awulira Mao ayogera ku peaceful handover, ayogera ku kuwaayo obuyinza mu mirembe. Museveni n'agamba mbu I want to retire while Africa still has problems. Nti tagenda ku retiringa, tagenda kuva mu buyinza oba kuwaayo buyinza nga Africa ekyalina ebizibu ekyebuuzibwa ng'oggyeko ebizibu Museveni bye yayogera kubanga yatubulira ekizibu kya Africa nga kati essaawa eno already kyekizibu ng'ekyo nga kye yayogerako ekyabakulembeze abatava mu buyinza oba abafuzi abatava mu buyinza ng'essaawa eno naye kennyini kati yafuuka nkongolo, kitegeeza nti kati kyekizibu kiri ekyo kiri awo. Naye ate atugamba nti nga ye nga naye yeerabire nti kati kyekizibu kya Africa, naye akugamba tagenda ku retiringa nga Africa ekyalina ebizibu, nga Africa ekyalina ebizibu. Kati ffe tukoze tutya bumatiza nti nga Africa ekyalina ebizibu nga ggwe tukoze tutya? Tukoze tutya? Sooka olowooze answer. Nkuddire mu maaso awo Hillside View Apartments zino ziri wali ku Ntebe Road ku Kasozi Jjanye ku Kyaki. Gwe munnange ayagala apartments ezirimu buli kimu, nti ekiyungu kya mulembe, eddiiro lirimu buli kimu, entebe ez'omulembe, TV ey'omulembe, music system ey'omulembe, wifi ya bwereere, security gulugulu, amasannyalaze tegavaako, zirimu ebisenge bisukka mu kimu. Kugamba gwe weetaaga kutwala butwazi tulu, kutwala butwazi tulu okuleka mpozi nti n'akasenyaako oba ne pantisi zo, naye ng'ebisigadde gyebiri n'engoye mpozi, engoye zo jangu tebagenda kugulira ngoye za kwambala. Kakati gwe munnange ava e Bulaaya oba ava ebweru osobola obbuukinga transport wa bwerere waali bakukima ku airport ne bakutwala ku Hillside View Apartments wali ejjanyi Entebbe Road. Osobola okuyita e Namulanda, Ekitende oba e Kajjansi. Awo wonna osobola okuconnectinga ku Kasozi Jjanyi awo ku Kyaki we wali Hillside View Apartments. Era Timo Property Consultants Limited nabo weebali. Gwayagala ettaka ery'okugula oba atunda ettaka weebali. Ettaka nga teririiko nkaayana alibadiiringamu, kaseeba nga teririiko nkaayana. Ate era still balina abapunta ab'omulembe basaale nnyo mu kugoba ku nsonga z'ebyapa. Ate era balina ne services endala, balina zi graders ezisobola okubeera nga zisenda gwe oyagala bakusendere. Balina abazimbi abalungi, oyagala kulongoosa nnyumba ku renovating oba oyagala kufiitingamu by'amazzi. Timo Property Consultants Limited weebali. Ennamba zaabwe weeziri awo era ne ku mitimbagano ku TikTok osobola okubeera ng'obasangayo. Aya baasi kakati twolekedde General Museveni. Bannange mwali mubaddeko awo oba mu family nga waliwo omuntu ayagala okweyimba mu buli kimu naye ate nga yadibaga buli kimu. Kati Museveni nga tetunnaba kubeera nga tugende wala waliwo omuntu eyate comment nga n'agamba nti bulijjo awulira nti Museveni n'abantu be si bannayuganda naye okusinziira ku bye bakola byongera okwoleka ekintu ekyo. Ekyo kibaddewo ne Museveni kennyini akyogerako nti Obote yakyogerako, naye kugamba kati omanyi bagamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde, nti ekintu tekimala gava mu bbanga kujja kubanga abantu beebuuza nti lwaki omuntu munnansi yalibadde yeeyisa bw'atyo mu ngeri efaanaganako bwe tugala n'ataaba. Wakati Museveni yatuuka n'okugamba nti by 2020 tewagenda kubeerawo bibiina byabufuzi. Kati nga weebuuza nti omuntu eyanakyalingibwa abantu nga ba Dr. Milton Obote n'ayita mu mitendera egyo gyonna mu regimes ezo zonna atuuka atya okuba nti ku mulembe gwe ate ye ebyobufuzi ayagala kubyonoona bwonoonyi. Kugamba politically eggwanga abeera alizimbye atya bw'abanga ye kyakulembeza kutta, kuba yakyogera yaga nti ngenda kumalawo gurupu ya Kyagulanyi, kugulirira, kukwata ssente n'agulirira Parliament nga yagateekamu beebafu.
ebyo byonna tugenda bitunuulira kuba zino emboozi zigenda kubeera ndowooza nga bbiri. Eno jagikatinga short ate ndeeta emboozi endala nga twogera ku martial law n'ebirala. Tujja kuba tubyogerako mu mboozi yaffe eddako naye tetwagala kuwanvuya nnyo kubanga bino twagala tubikwate kawolawola tubibe kumu ng'ali akatogo. Tetwagala kuleka jinja nalimu nga sirivuunule. Kaakati munnange kugambye leero tugenda kwogera ku Museveni okugamba nti ye awulira nti Mao ayogera ku peaceful handover. Nze sigenda kuva mu buyinza paka nga Africa ebizibu byayo biweddewo naye nga bigenda kuggwawo ddi. Bankwama Nkrumah baabirekawo baabisangawo baabirekawo. Bagaddafi baabisangawo baabirekawo. N'abalala bonna ba Moi baabisangawo baabirekawo. Museveni ddala ayinza okumalayo ebizibu bya Africa nga n'ebya Uganda bimulemye. Kati awo ate tutunuulire Museveni engeri gy'agenda okukozesaamu eggye lino erya SFC, engeri gye balizimbyemu, engeri gye ligenda okubeera nti libayamba era obuzibu bwe twolekedde nti lino ligenda ligejjera ddala kaatandika nga ka unity akatono ligenda ligejja. Okay, tutandike bwe tuti tutandikidde ku peaceful handover. Museveni ng'akiwakanya agamba tekibangawo nze sirigenda kukikola ekyo, sirigenda kukikola ndagawa. Munnange Yoweri Museveni Kaguta Tibuhaburwa bw'atyo nga avumirira oba kwegamba nga ayogera mu ngeri eri negative adismissinga enjogera gye muliko mmwe eya political transition ey'okukyusa obuyinza ekyo kyemubeerako ekyo kyemuliko mwogera ku political transition. Museveni yeebuuza kiki kyemuliko mmwe muli ku ki? Kakati Museveni atugamba nti leadership ekyalibadde obukulembeze naye kati yejjukira tabanko mukulembeze kubanga era maaso awo akyogera kuti bo nga bo agamba nti leadership, njagala muwuliriza awantu wano, agamba nti leadership was never part of his family's tradition. Muwulidde mmwe bagamba nti amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde, naye Museveni agamba nti obukulembeze tekibanko kitundu ku bintu famire ye bye yali ekozeeko oba bye yali ebaddemuuko. Museveni bw'aba yennyonnyolako agamba nti ye obulamu bwe bwonna teyeerabangako nga mukulembeze, yeerabanga mulunzi wa nte, ye describinga nga not a ruler but as a cattle keeper, ng'omulunzi w'ente. Era y'ensonga lwaki nammwe abalundanga nti miggo ba nti egenda mu mmere y'abandi. Kakati munnange era bw'aba anyumya ku background ye agamba nti teriimu political legacy yonna, teriimu mu nkululo gwa byabufuzi oba gwa bukulembeze gwonna, teriimu mu nkululo gwa bukulembeze. Era ndowooza yensonga lwaki kati ye mufuzi. Museveni bw'aba yennyonnyolako kubanga agamba nti my father died at 97 without ever holding a local council one. Ayogera ku LC1 position. Nti taata we yafiira ku myaka 97. Museveni yeerabirira ennyo. Mukama bw'amuyingiza ekikumi kuba nali ndabyeko omuntu nga n'emyaka 10 naye nga muganda bwange akyatemeza ddala akyayogera. Nali mulabyeko ng'alina emyaka 10 naye nga ayogera nga talina nankanyanya by the way ziri awo. Kakati Museveni bw'aba yeerabira kino yagiyingira dda ndowooza. Kakati agamba kitaawe yafiira ku myaka kuba yatuga nti bawangaala nnyo emyaka 97 naye nga tabeerangako wa LC1 Museveni. Era n'agamba nti taata we muto eyakafa gye buvuddeko tabeerangako mu gavumenti role yonna. Era n'agamba nti mu famire ye yasoose okuyingira gavumenti service. Mu famire ye yasoose. Njagala mubeere nga ebintu banyumiza nga mukuba akafaananyi obuzibu bwe twolekedde. Kugambye tugenda kumaliriza
tugenda kumaliriza emboozi eno nga tuyingidde SFC tulabe Museveni engeri n'obungi bwabwe bwe buli kati essaawa eno. Kaakati munnange ebyo nkyabikunyumiza bikyagenda mu maaso nga bw'okyabirowoozaako akugambye nti ye yasookedde ddala mu famire ye bwabwe okubeera ng'ayingira gavumenti saaviisi. Pressure zigenda kubakuba naye omusawo waali wano mulina era abantu bagenzeeyo nnyo kuba yaŋŋamba pressure sukaali si bulwadde. Eyaŋŋamba otebuba bulwadde abantu tebamanyi alina engeri gyakinnyonnyolamu. Njagala nnyo muleete wano ku Uganda atala gy'atunnyonnyole by the way naye tajja twebuzaabulizaako kubanga alina bwino mungi mu mutwe ate amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Abantu baagala okuwulira atugambye eki kale kangende banzijanjabe era nja kumuwalula mpola mpola muleete waakiri eddoboozi tuliwulire wano nga nnyonnyola ne bwana batu tulaba bifaananyi bye naye ye bw'ati bwannyonnyola kati ajjanjaba endwadde nnyingi nnyo kubanga abantu bagezi bannange abantu baazaala abantu mu Uganda abalina amagezi abasawo abali talented gye bali kati y'omu ku abo bwe balina ebirwadde byonna gw'olina kirwadde ki munnange abantu ab'endwadde ez'enjawulo ab'endwadde ez'amagumba ab'endwadde ezaki bonna wano ku Uganda atalagi bwe babuuza bannange omusawo ali atya baŋŋamba omusajja akola kale kwegamba nekinnyongera kubanga tumanyi nti omulwadde ayinza okuba omusobe tukimanyi bulungi nti omusawo alina okuba nga oba akuula mannyo nga ye byamanyi oba nga ye akola ku baana ku ndwadde ez'abaana ebyo nga ye byamanyi bw'aba alongoosa bizimba naye ono omusajja wattu oba kiki oba naye yabaki kubanga kisooka yasoma obusawo n'abukuguka eddiguli agirina oba yakoye n'agenda ate n'asoma obwa engineer construction era naye nti e Kampala nze nazimba kino ekizimbe kwegamba n'otunuulira abantu nga Katonda oba Katonda yamugonya musajja wattu amagezi gaamusukka kale tumukozese tusobole okubeera nga bonnange ebintu nga bino tubeerawo. Omusajja we yakugambye nti taata we yafiira ku myaka 97 ate Museveni kati ye yejjanjaba abasawo ng'abo bo babalina mwe tebabajjanjaba naye bo babakola ki babamanyi era bafuna eddagala kati afuna eddagala nga yakimanyi kyayogerako nti ebizibu byafuka mujja kufa muggwe mu Africa mmwe emiji emito gijje nga gimunyumyako bunyumya nti oyo yaliwo ng'abanyumiza bali abaafa nti bali baafa abo baafa nze wendi nze mmanyi ebizibu bya Africa nga teryamuwakanya kakati mugende mufune obujjanjabi. Kakati munnange Museveni okwogera ebyo byonna nga bwebiwulidde waggulu yali addamu remarks ezaakolebwa Justice Minister Nobert Mao. Kugambye Nobert Mao si gwe twesiga nti tumwesiga nti bino byeyogibwa okuteeka Museveni ku pressure ti ye tumuwaanawaana nnyo kubanga abo balina ebizibu byabwe era balina akakwate kanene nnyo ku Museveni era be bamanyi lwaki bamugamba ebintu n'abiwakanya ne bayingira mu agreements ate Museveni n'azeegaana ate ne basigala nga bali comfortable. Bayinza okuba nga batutegeka butegeezi nti omusajja azenga atutegeeza ti ye atukalakatira ddala. Kisoboka ne bateekawo emboozi eyo kubanga era bafuna abawagizi weebali ababawagira Museveni forever weebali mubadde nga mujja mubalabako mubawulira. Kaakati muganda wange tuddayo ku Nobert Mao kati nkugambye nti ebyo Museveni okubyogera nga awakanya remarks ezaakolebwa Justice Minister Nobert Mao era nga yavaayo n'alaga nti ayagala nnyo okulaba oba okubeera omujulizi nga Museveni awaayo obuyinza peacefully mu mirembe. Kakati Museveni bino nga yagamba abiraba nga statements eziri unnecessary ebiteetaagisa era yagamba nti Museveni and I hear people like Nobert Mao talking about transition and how it's important to see Museveni hand over power. Era n'ayongerezaako ng'agamba, but I don't think that is what is most important
Museveni mannange ng'agamba nga tolwatubuulire ki ekyokukola Museveni nga omuntu alina vision ya Africa yonna olwatutegeeza nti ye kyalaba nti abantu mu kifo ky'okubeera nga bafokasinga ku political succession baali badde kwegamba mu kifo ky'okubeera nga essira baliteeka ku kukyusa buyinza ani addako nti attention yaabwe baali badde bagidrawinga deeper mu issues ez'omugaso ennyo mbu ezibaddengawo ebbanga eddene nga zikosa Africa. Museveni era agamba nti singa abadde akyalina amaanyi mbu yandibadde akyayongera okubeera ng'asharinga views ze. Singa abadde akyalina amaanyi tetumanyi obaawo ng'awulira yebye oba naye yagamba nti if I still have strength I will continue. Kugamba nti singa aba akyalina amaanyi, in fact mbadde nkyogedde bubi, amaanyi gaagalina kubanga yagamba if I still have strength I will continue to share my views. Nti singa aba alina amaanyi asigala akyalina amaanyi nga bwagalina kati bwageewulira agenda kusigala ng'akyawa endowooza kiri kye mbagambye nti kijatuuka ekiseera ng'abaliwo yababuulira ebyaliwo n'ebyo ebirijja nga bamukkiririzaamu nnyo oboolyawo kati awo ne Muhoozi naye ajja endowooza atandika okubeera ng'abannyonnyola nga kitaawe bwe yazimba ennyo Africa anje nobagamba ye yagitondawo singa mmwe temwali ye yagiteekawo era n'agamba nti retirement is not my focus. Nti okulekulira okulitayaringa ogenda mu retirement si ekintu kyatunuulidde ng'ebizibu bya Africa bikyaliwo. Nange Museveni era bw'atyo yabuuza ekibuuzo wano nno wetukolera ensobi era awo naye tuba tumuyambako kubanga Museveni agamba nti omugaso gw'okulonda jjukira nti era kennyininyini yajaabulula okulonda by the way. Kati bw'amala okujaabulula okulonda nga mumuyambako era bwe muli mu kuyambako Muhoozi mu kutegeka Muhoozi mumuyambako kakati wano ekintu kye yatuyingizaamu ate era akituleetera nga bwe yatuyingiza mu lutalo abantu ne bafa ne bafiira ddala obuwanga n'abukwata n'abweyagaliramu nti mulaba abantu abaafa kugamba ng'abukozesa ng'ekitiibwa eky'olutalo naye ng'ate buli kawanga ako kali presentinga muntu eyafa naye nga kyebuuza nti omuntu oyo yafiira ki naye ng'obuwanga bakulaga babusomba babukuŋŋaanya babuwembejja mbu kitiibwa kya lutalo bw'abantu baafa mulaba obuwanga nammwe ne mutandika okubeera nga mukuza bwennaku z'abazira Heroes Day simanya biki bye mukoze ebyo naye temutamanyi nti nno waliwo abantu abaafa era nga beerabirwa baafiira mu bulimba nga babalimbye n'okutuusa kati famire zaabwe zikaaba bali awo tebaafiibwako beerabirwa. Kati ye bw'atyo Museveni bw'akozesa abantu bw'amala okutuuka ku kyayagala n'asindika eddaala mmwe mwenna ne muba nga tetwala kwambuka ate kumutuuka gy'ali waggulu. Gwe mugaso gw'emboozi eno njagadde mbannyonnyole bulungi nnyo muleme kugamba nti nno Uganda atiragi tewatugamba bino wabimanya tewakola ki tewatugamba. Kati Museveni agamba abuuza ekibuuzo era gwe Munnayuganda wenna kibuuzo kya Museveni kikyo ne naawe ekyeddemu. Kati abuuza agamba nti omugaso gw'okulonda ki nga ensonga z'enkulaakulana wamu n'obutebenkevu zisigala tezikwatiddwako. Ensonga z'enkulaakulana wamu n'obutebenkevu naye nga ffe tukimanyi bulungi nnyo nti omubaka wa palamenti si yakulaakulanya eggwanga. Yatwala ndowooza z'abantu kuteesa olwo ne babaga amateeka. Gavumenti esigala ekuŋŋaanya omusolo eno wansi. Okitegeera esigala ekuŋŋaanya omusolo ne wansi era tegaana nkugukuŋŋaanya era gwebeera nagwo. Ekyebuuzibwa nti bw'oba oyogera nti ensonga z'enkulaakulana ekisooka ssente muba nazo ne mugaana okuteekawo enkulaakulana mu bantu mugaana okuzimba enguudo amasomero ne gabeerawo gadibengalye kitegeeza kikira eri gavumenti naye kati ye akubuuza ti mugaso ki ogw'okulonda
bwekibanga ensonga z'enkulaakulana wamu ne stability kati twogedde ku nkulaakulana stability bwe butebenkevu nti bwali badde buleetebwawo ki peace of mind. Bannayuganda balina peace of mind nga abakulembeze oba abafuzi baweerera kubatta, kubatuga, kubateeka ku bulabba, kukola kutya pakati muhoozi statements zaakola zonna zikulaga. Tuka n'okugamba nti mmwe ba civilians teri aligenda kukwata ku buyinza bwa Uganda okuleka faamaje. Era ne Museveni abadde nga gyayogera bw'atyo. Bannayuganda nga constitution ewadde omuntu kati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu emwadde omukisa democratically okubeera nti yeesimbawo, ate okwesimbawo kwe ne kufuuka omusango n'abamuwagira ne babeera nga bazizo gwannagomola nga basaana kuteekebwa ku kalabba, kuttibwa, ne battibwa, ne basibwa, ne bakolwa batya, ate Museveni ne yeewaana n'okwewaana ne mutabani we ne beewaana. Ddala Bannayuganda balina peace of mind. Kati stability esooka mu bwongo bwa muntu, era omuntu nga teyeewa peace of mind nga mu muhoozi bw'ali abeera mulalu. Nga teweewa peace of mind, omuntu nga teweewa peace of mind, era omuntu yeetaagamu akaseera. Tubulaba nga bamanyi n'okugamba nti mumulekeemu muweemuko ku budde. Omuntu ne bw'abanga katugeze afiiriddwa omuntu n'akaaba bayinza bamulekeramu time, namugamba mumuleke akaabe, mumuleke, tomusirisa, mumuleke, kitegeeza mumuleke akaabe, bayina ekimuli ku mutima akinaazeeko. Era kyobulaba Bannayuganda baalwana nnyo Museveni nga badyesedyese, ne bakwata emmundu ne bagenda ne bamuyambako, ne bawaayo buli kimu, ente zaabwe, emmere yaabwe, abaana baabwe, buli kimu bamuyambe basobole okweggyako kye baalowooza nti kyali kikoligo, kumba ate beereetera ekikoligo. Kale bejjako ekikoligo ne beereetera ogukoligo, ekyo kyo si kirumamu. Kati Bannayuganda tebalina peace of mind, tebalina peace of mind. Ne Kabaka kennyini awuza bannange, sirina mirembe, sirina buyinza, sirina ki. Naye ng'ate tukimanyi bulungi wano mu Buganda basically yali Kabaka biseera ebyo Ssaabataka gwe baakozesanga akanyeebwa okugonza emitima gy'Abaganda okuwagira olutalo olwa Museveni. Bwe kiba nti nayo mivuyo myereere eri, kitegeeza nti awo peace of mind evaawa. Kati ate ku muntu owa bulijjo ne kibeera nti bo baamutandikirawo okumwavuwaza, nti omugagga tafugika, ne batandikirawo buli kamu ne bakakuba, ne bava ku kubakuba mu ssente okubaavuwaza. Olwo ate ne babatandikako mu nsonga endala eziyinza okuleetawo development. Ayogera ku development, tuli ku stability, development ne stability ye gy'ayogerako. Ne babakuba, ne bamaze obbaavuwaza, buli kamu bakayingiridde, buli kamu ku nnyanja bakaaba, ettaka balibbye, buli kimu bakibbye, buli wali badde ofuna akasente abasajja bayingiddewo, emisolo abasuubuzi bakaaba eri. Kati ne bayingirira ebyenjigiriza, n'obwongo babukole ki, babuyingiremu, babasomesa ebitagasa, mwe mubeere nga temusomye kusobola kumaakinga baana baabwe, temusobola kumaakinga baana baabwe. Okitegeera nti gwe muhoozi gw'olaba oyo ayogera ebintu ebitategeerekeka. Njagala okubuulira nti bwe tuba twogera ku lulimi nga okumaakinga nga bw'onoogamba nti ono n'ebintu tabitegeera bye boogerako, abitegeera baabimusomesa bulungi nnyo, era bw'aba ayogera olaba oluzungu lutu fluent. Kitegeeza baamusomesa nti n'oyo gwe wali badde olabanga kugamba ow'ekibogwejju nabwo era baamuteeka ku mutindo guli okusobola okutuula wali n'ayogerezeganya ne pulezidenti wa Amerika, n'ayogerezeganya n'ebyenfuna. Kitegeeza kale abiinako knowledge mu bigambo nti bino bitegeeza kino na kino na kino na kino, naye lwakuba nti okubimulungula mu butuufu bwabyo nti abene reasoning eyo osobola okubikwasaganya bipangepange nga bw'onoopangapanga puzzle bitambulire wamu bigase, ekyo kyatalina, ye skill gy'atalina.
kubanga amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde. Yes, nti mu famire yaabwe ekyo tebakirina mu culture yaabwe, legacy yo teyaliyo ey'obukulembeze. Kitegeeza kati kufuga bufuzi na kifuba, era y'ensonga lwaki tugenda kukulaba ejje eya SFC nkugende nti emboozi yaffe eno gyekomekkereza eyinza okuba empanvu muko kale, naye yes tulina okubeera nga tubyogera ebintu bino mubitegeere. Kakati Museveni ayogera ku development ne stability nti biba tebiriiwo kati okulonda kigasaaki, naye ani akyankalanyizza ebyo enkulaakulana ne stability? Kuba mwe mulina amagye, mwe mulimu amagye ge gakuba buli muntu, ge gakola buli kimu, abajjaati bakuba abantu bakola batya. Kakati awo stability kijyoyogerako ndowooza olaba omuntu wakukubisa saayansi we ayingidde mu kiyungu n'akwata omunnyo kwateze mulwadde mufumba mwennaawo. Kati gwoba ogenza okuwummulako n'agenda mu kiyungu n'akwata omunnyo n'ayiwa mu nva n'ayongeramu mungi nnyo ne gubeera nga omunnyo mungi nnyo gukaawa, oba kibayita okukaawa, naye n'akomawo n'aga nti awummuddeko. Mugenda otuuka okulya emmere ng'emmere erimu omunnyo mungi nnyo nga ye agamba awo ye yafumbye enva. Kati Museveni kyaliko yensonga lwaki tasaanye kuwagirwa. Naffe tusaana tumuleka afiire mu kazannyo ke nga naye bwagezako katuteekamu. Kyengezako kubagula amaaso nti bino byonna Museveni abipangapanga bupanzipanzi n'amaliriza ng'ate abitadde ku ffe. Yabipanga eno mu underground nga bwe yaga nti yayita mu underground n'abiteeka ate ku ffe. Kati ate ffe ne tudde eno mu oye nga ye bwagamba. Kakati ng'agamba nti abantu be mulonda kiki ddala ekituufu kye balina okubeera nga bakola. Bwe kiba nti ensonga ennene bazisuula mu ggulu kuba tebazifaako, ensonga ennene kati kyebuuzibwa ensonga ennene wano ze ziriwa. Ensonga ennene wano ze ziriwa. Ekisooka eggwanga lirina okuba nga lirina constitution eyimiridde era etayisibwamu maaso. Museveni ekyakikoze. Ate abantu be tulonda Museveni kennyini nnyini ye yabayingiramu mu parliament ali muli yateekamu abantu be ssente n'abawa enguzi abayita ekyakwazi n'agamba musaleewo bwe muti yatuga nti mumpeereza abantu abebaka obwebasi. Kyokka kati ate akunenya nti abantu be mulonda. Kakati olwo ki kye balina okukwera nga bakola ekyamakulu ekiri awo nga ebizibu ebinene babigenewalinga. Nga bizibu ki? Ebitali your own creation. Ebizibu gwe kennyini gwabireetawo. Ekisooka gwe kizibu nnamba emu ekya Africa nga bwe wagamba, ekyabakulembeze oba abafuzi abalemera mu buyinza abeeremezaamu. Kati kitegeeza nti that alone kikufuula ekizibu kya Uganda nnamba emu oba ekizibu kya Africa nnamba emu. Kati bino byonna bino byoyogera biri secondary. Ekiri primary kyekyo. Ye muntu okubeera awo nga yeeraba nga ye yasinga abalala bonna. Kye kizibu ekisookerwako. Wa ruumu abalala bajje bafuge Africa ebeere bwetyo, ebeera abakulembeze abapya. Tuleme kubeera nga tulaba nti waliwo okukola yidinga kw'emigigi emito n'egyo egikaddiye egikuze nga tegyagala kuviira kuwa gaapu. Era erinnyo bwe likula kye bayita erinnyo okugerekera kwe kuba nti lisanzeewo erirala. Oyinza okuba nga tonyenya mannyo, omwana omuto nga tanyenya mannyo takuula mannyo kugamba nti ate okunyenya amannyo erinnya eppya lijja kujja kati ogenda kwesanga alina engereka amannyo gali deformed. Mutera okulaba oba kye kigambo ekituufu nga genyize eri muliwaganyiza ku linne waalyo. Kakati ekyo kye tulina wano nti emigigi emito jajja kati gyenyigiriza nagino muveewo bano baganye. Kye kizibu kya Africa kye yali agezaako okutegeeza luli. Kati nga amaze okukoozinga ekyo kati bulemu ayagala giteeka ku ffe mbutulonda abantu. Kati ayagala kugiraga nti okulonda tekulina makulu. Yensonga lwaki okulonda era tekulina makulu wano e Uganda kyakalulu. Bo bakabba bubbi okusobola okweremeza mu buyinza. Kubanga bwe kiba nti okuba tekulina makulu ate kati oteekawo kwaki? Lwaki weeyumiriza mu bannayuganda okuba nti be bakulonda nti be bakukaka gw'oba toyagala? Kakati munnange bw'atyo Museveni ng'atunnyonnyola era nga kino bwe tukitunuulira
tuba twogera ku political space wano e Uganda nga twogera ku leadership transition ne governance reforms, kitegeeza nti muganda wange niba ekyali sensitive topic nnyo wano e Uganda. Kubanga Museveni priority ye erabika nti alabika alina ebintu ebimu ye byalemerako oba oli awo bitutamanyi, era okusteping aside erabika eyo si option. Okusteping aside eyo si option eri Museveni. Kitegeeza nti bw'aba tali ready ku stepping aside, kitegeeza nti kati bye babalimba ebyakalulu nti akalulu mumuggyeko n'akalulu bya bulimba, kuba tali ready ku stepping aside. Ensonga kyo kiraba nti ateeka amagye nti okulonda kuli militarized, amagye gakuyingiramu, politics yayingiramu ebyamagye, kakati ekyo nekyongera okubeera nga kiraga nze bwe bantunuulira ebintu bino kirabika Museveni ne mutabani we balina ekintu bo kye beesigaliza, era bo kye baagala ate era nga bwe kiri, era ekintu ekyo bwe tukitunuulira yensonga kituddayo eri abantu keboogera ku dynasty yaabwe, kyobula nga beekwasa eri abaki aba M23 abaki ayogera ku Rwanda nnyo, bayogera ku baki ku ba brothers ab'omusaayi gwabwe abatuusi, byonna mubeera mubiwulira nga Muhoozi abiteeka mu bubaka ku mukutu gwe gwa X. Kati ebyo temulowooza nti oli abaagamba nti nno alabika aba ali haayi abalika era omuntu ali haayi ayogerera ekyo tosobola kulota kintu kyotawulirangako oba kyotalabangako. Wewava enjogerega nti omutami tutakola ki tabaagambwa. Kati bagamba nti mu ignoring nga bwala Muhanga bwe yali agamba juzi abakungu tya ezo ebintu bya Mwenda ne Muhoozi bwe bateeka ku mukutu gwa X mu ignoring tebiina makulu, nga bwe bageza ku kubeera nga batutegeezeera ku talk shows nti ebyo tebiina makulu. Ne singa katugeze ebyo Bobi Wine yabeera abiwandiise ku mukutu gwe, katugeze n'agamba nti ngenda kutta Museveni, ngenda kutta Muhoozi, era weebuuza lwaki Besigye ali mu kkomera kale bw'aba just yayogerako kale nga bwe bagamba nti ka audio bakalina ng'ayogera ku kutta Museveni, lwaki essaawa eno bamutaddeko omusango omunene nnyo ate Muhoozi nga talina musango omunene nnyo bw'aba ayogera ku kutta Besigye wayogera ku kutta Bobi Wine? Lwaki? Kyekyongera okulaga nti waliwo obutali bwenkanya nti Uganda bagifugira ku bikukujju, katwetaaga bwetaazi kutegeera bintu bino ne tubitegeera ne tumanya nti tetusaanye kubeera nga tuvunaana abantu bannaffe nnyo, kuba kati kyekizibu kye mulina nti mudda ku bannammwe ne mutandika okubeera awo ne mubateekako ebintu ebitategeerekeka, kumbe bo bali nekyemuvumirira bo bali ready n'okutta n'okumalawo, ate nga bakikoze ne babatwala ne babasiba ne batulugunya ne babattirayo mu makomera ne mubirabako bwe muti n'agammwe, naye ne musigala ng'ate muli ku bano bwe muliko abalala abatanaba kubako na muntu gwe batta yadde n'omu bw'ati, naye ng'oli n'okujja obuzze kyamuliita emyaka 5 bagamba obukadde kumpi 2 bwagwa yayogera 5,000. Ekyasinga okunewunyisa ne mu COVID nga tebasobola kuliisako yali n'5,000 gye batta, bo gye bagamba gye batta mu lutalo nga tebasobola kugiriisa mmere. Ekyo kyanneewuunyisa nnyo. Kakati kuno si kwogerera by the way, si kwogerera kubanga era ntambulira mu ebyo ebyogeddwa Museveni ne Muhoozi n'abalala, ate era nga ddembe lyaffe okubeera nga tubimanya kubanga bano bali mu office ennene ezikwata ku bulamu bwaffe n'ebiseera byaffe eby'omu maaso. Kitegeeza buli kimu kye bakola tulina okuba nga tukitunuulira n'eriiso ejjogi tusobole okumanya wa we tukwata, tusobole okumanya wa we tukwata. Okay, eyo side kangiveeko eya Museveni n'ebyo n'endowooza ze. Kakati olwo tuyingiridde ejje erya SFC. Ejje erya SFC Museveni life presidency ye kwegamba oyinza okugamba nti aginywereza nnyo ku jje lino erya
SFC era nga kino olebe kyawedde dda kasita bamaze okwamendinga okola ennongoosereza mu UPDF Act. Kino kyawedde dda gwe muganda wange ampuliriza naye olw'obuwanvu bw'emboozi kuba kati ndaba emboozi ewanvu yennyo ate ng'oba oli awo eri abantu abatasobola kubeera nga batuuka eyo ewala ate era okubeera ng'emboozi egenze mu ssaawa n'omusobyo nakyo kiri abunomo. Kale mungumiikirizeeko mukkirize tugikole nga paati tulabe Museveni butya bwe yekutte ku ggye lino erya SFC oluvannyuma lw'okwamendinga UPDF Act nga munnange instrument gyagenda okubeera nga akozesa okulaba nga basementinga life presidency ye okukosa ne connection y'amuhoozi oba oli awo n'obukulembeze oba obufuzi obw'ensikirano bwe baagala okubeera nga bateekawo